naye era nga mumanyi nti omuyimbi wammwe mumumanyi bulungi nnyo. She has stood the test of time. Basobola kudisappointinga. Ayinza okuba abadde awuliddewo okukola ekintu naye nga oba okimanyi nti bw'abazze ku stage ajja kukola ekintu nnyo kyemusuubiramu. So kibadde more of just polishing nakulaba setup n'atambula etya kubanga lyabadde atutte nga kirina okuba ekyenjawulo olunaku olwaleero and I think nti akooye okuyimba ekyajja kivaamu. Ekiriiko nti mwami wa bbanga nga ekyali kyogedde. Of course buli kintu kibaako ebimu byakola mu industry, it's talent along with passion. Nti kyekintu kyakuliddemu taguddeemu kigwe, so tekitegeeza nti ali mu kukola kinene talina birala byatambuza. Era time ejja kutuuka sinza kugamba nti enkya oba luli naye ebbanga lyanaaba awulidde nti kakati nja kujjanga lumu na lumu. I will support that. Era kyemwebazaako mukyala wange nti she's a woman, she's a lady who has a lot of attachment and respect for family values. Nti Remah omuyimbi akoma ku gate, Remah Namakula n'ayingira. Avudeyo Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne Odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Avudeyo Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Avudeyo lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Hamzah, Dokita, tukwebaza emirimu gyonna gy'okoze. Kino kyo kyanjawulo tetukirabangako. Enteekateeka eno wagitandika ddi? Because ababadde bagamba nti mwana muwala abadde aludde okuba nga ateekateeka ekivulunga kino. Enteekateeka etutte mwezi gumu naye era nga mumanyi nti omuyimbi wammwe mumumanyi bulungi nnyo. She has stood the test of time. Basobola kudisappointinga. Ayinza okuba abadde awuliddewo okukola ekintu naye nga oba okimanyi nti bw'abazze ku stage ajja kukola ekintu nnyo kyemusuubiramu. So kibadde more of just polishing nakulaba setup n'atambula etya kubanga lyabadde atutte nga kirina okuba ekyenjawulo olunaku olwaleero and I think we had a very beautiful show. Nga nebaza nnyo abantu beebale nnyo support yaabwe, beebale kujja mu bungi ate beebale basanyufu. Dokita, ebadde surprise kano ke bakukoledde waggulu abaana ne babeera erimwe ne mubeera eno mu kisenge ekyammwe tetukalabangako wano mu Uganda. Tukalabye olunaku olwaleero. So history has been made to set in the precedent. Olunaku olwaleero abantu basasudde ssente zaabwe nnyingi waba walina okubaawo ekintu ekyenjawulo kyemubalaga. So when such ideas came up tugamba okay fine kino kakikolebwa ekinene kino kitambule bwekiti era nsuubira abantu bafunyemu bingi not just that naye bafunyemu ebyenjawulo so ebadde full mubaddemu ebintu bingi ebyenjawulo segments ez'enjawulo ezibadde unique. So I believe there was value for money. Nabagako wetwalidde mikolo mwagamba nti ogw'okuyimba talent ye ye bw'aliwulira nti akooye okuyimba ekyajja kivaamu. Ekiriiko nti mwami wa bbanga nga ekyali kyogedde. Of course buli kintu kibaako ebimu byakola mu industry, it's talent along with passion. Nti kyekintu kyakuliddemu taguddeemu kigwe, so tekitegeeza nti ali mu kukola kinene talina birala byatambuza. Era time ejja kutuuka sinza kugamba nti enkya oba luli naye ebbanga lyanaaba awulidde nti kakati
nja kujjanga lumu na lumu. I will support that. Twamulaba ya mu bank nafuna mukwano gwange nawasa mukwano gwange so ebintu ebisinga biba byekola byokka bwoba n'omuntu akutegeera omuntu gwe mukwatagana obulungi kugamba ebimu naawe bijja tukoleze eki tuteeseemu nnyo maanyi so bw'aba abannyonnyodde ekyo nabagamba ekyo ate ekyo oyagala nkyongereko nawasa mukwano gwange twetegeera ntegeera mutegeera so kyemusabira kyensaba Katonda atwongere obumu bwe tulina atwongere okwagala wakati waffe na buli kimu kyongere okubeera nga kitambula bulungi katikane n'obuuzi era kyemwebazaako mukyala wange nti she's a woman, she's a lady who has a lot of attachment and respect for family values. Nti Remah omuyimbi akoma ku gate Remah Namakula n'ayingira talina mukagama Namakula yayingira gate so tumwebaza okubeera omukyalo omulungi okubeera maama omulungi eri abaana baffe ate okubeera omukyala ow'obuvunaanyizibwa ate yeewa ekitiibwa so ali mataala batali mataala she knows what to do when she's at home era omuntu amanyi okuteekateeka ebintu byonna byonna simulina mbuzi bwonna bwonna she's a mother, she's a wife. Omanyi buli kimu kyabalamutse inotaka kusiga nabala matsoke ndiko n'amayoni semama ya simba kati buli kimu yansesula ebikimusa yafukiliramu ekyeyakyususe sana kalemakunjoca nakikukukolesa abonikyosako kirimuli ninabiki sekabansendekanacu akafe ninabiki nanabakwe ebebekwese mudeno sekabansendekanacu akafe thank you nkirako kulya kacaya kacaya kawamwaka Natabakawewo kubikenga semama yanyosa bulungi buli kitundu nalukibwa kalana sansa kubugobwa luwombo lwekokura naye twamiranga nawulirako kuze kwalikoma wulira
abange asanyusa okulaba mwannyinaze osabudde ekikumba baba Laira wanayi. Laira Somebody tune Evans. mama Somebody. Shishi. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne Ovudeyo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 731 14.